nasobola okukyusa ebintu nga mukola byangu just mbadde mbigolaze mbutamanya nga sinfaako naye kati kontazeeko obina ebintu ebyebyabininzi kati ntegedde ekyotegeeza ogamba nti kino no kati njiza mbonerera ine ebintu tobireko tebyesa nkugairi nti omwange waka sitasobola kyesitamuya nkugairi terekunveeko nveeko bagayi tomuumya nsobola kyusa ebintu byogamba byangu tutandika mukagizisonga ekyansemu ayinkwagala ebyo ddala tutandika buto bamikomabe wakasagaidi kyakwagala Did you beat me or you didn't beat me? Did you beat me or didn't beat me? Did you? We're now true. Did you beat me or you didn't? Mirembe officially avuddeyo n'ategeeza eggwanga nga watakyali mufumbo eri omwami amanyikiddwa nga Sseguya Ivan ng'ono abangi gwe bamanyi nga Nsambya Furniture mumumanyi bulungi nnyo. However, avuddeyo n'ategeeza eggwanga wakati ng'abantu batukomoka omugambo ogutagambika buli omu awa advising ng'ewerisita nti baali balimba naye ensonga za ddala. Wakati mu kubeera nga waliwo okusomozebwa okw'enjawulo abantu abasinga kye bataategeera ku lutalo oba ebimu ku byawukanyiza Mirembe n'Ensambya nti mwalimu eŋŋuumi, mwalimu ebigo, mwalimu ebisambagere. Kigambibwa mbu kusinza Katambi Mirembe Keyata oba akawuliddwako nga Mirembe Nsambya ng'agezaako okwetondera Mirembe amugamba nsonyiwa mukwano, nsonyiwa nkyakwagala, sobola otandika buto ebyo nasobola obyerabira bambi nsonyiwa nkyakwagala. Mirembe n'amubuuza ekibuuzo kimu, kituufu wankuba oba towankuba? Nsambya n'agezaako n'amugamba wankuba oba tewankuba. Okukakana nga Nsambya akkiriza nti ddala kituufu yakuba Mirembe beddings wakati mu butakkanya bwe baalina ndowooza musajja wattu yasunguwala okukakana ng'amutimpudde. Kati Mirembe agamba sigenda kudda mu bufumbo bwa kutimpulwa. Ze tebantimpula, bantu mbalaba bakola vidiyo, mbalaba bakola challenges, kumbe ekiro bamutimpudde ne mbalaba nga bali bonna abateekayo. Nze ensonga yakisikiriza nnyo mu mukwano gwa social media. Ne mwetimba n'omuliisaako n'omusangula waneeno ekibeera eyo nga kamera bagijjeeko biralamuko otunuye ensongeri Nsambya n'emirembe gy'abadde batambuzaamu ebintu byabwe n'okubeera nga waliyo ensonga nti yali amutimpula okwegamba wesikamu kankutereka mu ku butambi n'abantu abamu avudde ne bakaabira relationship etali yaabwe. Nange nnumi kubanga nze muntu anyumirwa ennyo okulaba abantu nga bali mu laavu nga bali mu relationship naye munange okubalaba nga baawukanye tebibeera birungi. However, bagenda sigala bakolera wamu. Yes, branch y'Ensambya Mirembe naye agirinamu shares department ya Mirembe egenda sigala ekolera ddala bulungi nnyo awo Ensambya. Kijukire Mirembe beddings now branch y'Ensambya gye bagatta wamu ne bbaawe Nsambya Furniture then anana ya wano ku mini price oba modern biki yawe edduuka ndowooza eryo liri eryenga Mirembe beddings. So ebimu bigenda sigala bitambula nga birina okutambula. However, ekya relationship kyo kyandibeera nga kiweddewo completely and also wano kwa Semax Media nga sinabedda nga nkuteerako obutambi bw'abantu abanjawulo ne opinioni zaabwe ka nkuteerako subscribe nga onyingene ku notification bell tujja kola nga missing updates naddala nga zino still wano kwa Semax Media kujjukiza Naalongo Nabwira z'okubeera nga kuwonya abasawo abafere ensonga za ttaka za relationship za kugenda bweru za visa sente z'okuyita myaganya gyangalo mukubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obimulekere. Mpulira obufumbo bwa Mirembe bunnumye nti lwakuba nti ffe abasobola okwogera tetusobola musemberera. Kino kiri kufa abakyala naddala abali mu maka g'abasajja. Omukazi yenna bw'abeera mu maka g'omusajja okwanibwa abasajja ab'enjawulo otandika okulaba nga bbaawo takusaanira. Omusajja akukwanya oba mu mbeera ki ng'oggyeko abakyala kati nga Mirembe nti alina ku ssente. Omusajja agenda okujja omukwana oba mugagga oba mwavu
agenda kumwagala lwakuba alina kyali. Omusajja agenda okudda mu bufumbo mu bulamu bwa mirembe tagenda kumwagala byalaavu, agenda kumwagala lwakuba nti alina bizinensi, mukazi mukozi, kyagenda omwagalako. Bw'anajja mu bulamu bwe, omanyi bwe tubeera mu bufumbo otandika okulaba ng'omusajja oyo si ow'ebirooto bye wali osuubira. Osooka n'omwagala ku mutima. Naye buli bw'ojja ng'ofuna challenge ez'abasajja ab'enjawulo abakwana nga basinga ku bbaawo endabika, ennyambala, essente, obwakabi, abakwana, otandika okulaba nga bbaawo talina makulu. Oyo akwagala ku mutima. Abasajja ba kaakati abasinga batono nnyo akwagala ku mutima. Abasinga baagala bantu lw'ekyo kyali. Gundi alina ssente, mukazi yeekoleddewo, najja nga kyazza okwagala wabula nga takwagala ku mutima. Batukozesezza ensobi. Abasajja bwe batyo bakozesezza abakazi ensobi. Oveewo omusajja ayali akwagala, n'ogenda n'omusajja yakwagala olw'okuba kikyoli, nga talina kye yali akwagaza. Mpulira obufumbo bwa mirembe bunnumye. Naye katugume. Bakazi bangi bakoze ensobi bwe zityo. Ogenda funa omusajja nga tasobola dde okwegayirira. Ogenda funa omusajja akusula emukwano nga gwalina okwetonda, nga ne bw'ali kkuba emigga egyenkana gitya togenda mulabako kikyamu. Omuntu yenna obufumbo obusooka, abasajja bagenda ne bakugwira mu bufumbo, n'ogamba bano abasajja abalungi nga ndi mu bufumbo baali ludda wa, nga sinnafumbirwa. Abasajja be nalowoozangako nga sinnafumbirwa ono baali ludda wa. Lwaki kati bazze nga ndi mu bufumbo? Ne bakoze ensobi. Bw'omala okuva mu bufumbo ogende nabo, bw'omanya nti tebaali banno, gwe walekawo ye yali owa ddala. Abakazi bangi nsuubira mikwano gye gimugamba vaayo. Ayinza obba abanyumizaako ku basajja abamukwana nga bamugamba vaayo ofune bano. Oyo muleke lwaki akuyisa bw'ati. Naye ng'amazima ga Katonda, omuntu amugamba nga ne bbaawe gwe yafumbira oba gw'alinayo mu maka yatandika ali ku zero ng'ali bubi n'osinga omusajja gw'ofunye. Teriyo bulumi businga kumanyisa mukazi ali mu bufumbo. Basajja ba birooto be yali asuubira kujja mu bulamu bwe ku ssaawa esembayo ng'oli mu bufumbo bw'omusajja. Naye ng'abo abazze olw'okuba oli mu bufumbo n'ogenda nabo bagenda kukukozesa. Mukama mwekiteebereza nsambya guma. Kuba gw'oli musajja okyalina okufuna abakazi abalungi, ebirooto byammwe biggwawo ebyammwe. Kati nga gwe nsambya kyenyinza okwebalizaako nti temuzadde. Kyona agamba bambi maama w'omwana wange temuzadde. Nsambya oli musajja abakazi gye bali abalungi. Nze mbabuulira omusajja tafaanana nga mukazi, naye gwe omukazi w'otegeerera nti ono ye yali owa ddala, bano baali banoonyaako bintu byennyina. Omukazi yenna ne bw'olibeera ne ssente, abakazi balina ssente naye bakaaba amaziga mu ssente zaabwe. Ssente temala. Tewali kisinga kuluma mukazi
kubanga alina ssente naye nga talina musajja gwe bamuyita mukyala gundi nga talina musajja gwasula naye waka. N'omusajja amwagala yalina okumuteekamu ssente, yalina okweguya omusajja oyo kyokka ng'omukazi alina ssente.